bwenetambula. Oli musajja wa family. Omukyalo obadde naye oba? Omukyala sibaddeko naye. Naye gyali tuwulisiganya era nyongera omwagaliza Christmas ennungi n'abaana baffe ne Bannayuganda bonna. Tukola ku lunaku olwaleero. Kulikayo ku stage. Ibadde etya? Kulikayo. Obuddeyo bano. Yesebo. Nkulabye ng'ogenda ku stage abantu bakuba enduulu. Obadde okisuubira ekyo? Embeera yonna abantu basanyufu. Abantu basanyufu tukanye ne Bannayuganda basanyufu. Yesebo. Banyi bamanyi basanyufu bantu. Era mbeebaza nnyo nnyo. Yesebo. Ku kibadde wano wavayo n'ogamba teweetaaga second chance kituufu ekyo gyetaaga? Tubuze ekirala fakati ogenda kunziza ate ebintu ebyo ebyobufuzi. Mukulu Mayinja tulaba nti performance yekyuse engeri gy'opafomingamu ozina amazina okankano olinga tugambe nti pango lyakuwadde amasannyalaze era ebyo byekola fujjo lyange tukulabako ng'okikola bino buuza abalabi lwakuba obeera eno mu kamera naye bali abawalirayo ebyo Mayinja ge bamanyi. Twogere kuyimba lwa Namukwaya ng'obeerawo oluwandiiko oba fangu ne yakuwandikidde? Olimba lwa Namukwaya si luyimba kabadde kalanga. Naye kati ekyo ekyafulumye Namukwaya tulina bitu byetuyita behind the stage behind scenes. Kakati tulina effujjo lyaffe lye tukola naye tetulifulumya. Naye simanyi mwana oyo yafulumiza bintu ebyo. Tukola effujjo lingi omanyi bakuyita olaga nti kyatuwajjamu atukubemu omuziki tuyija akalanga n'ogamba oba akateere katadde wano olina okulowooza ku type ya audience gy'oyita n'olowooza format ki kale erinnya nga Namukwaya tojja kugamba linnya nti oba Joanita oba Evelyn Ezungu audience gye tuyita kale olina okuyiya erinnya n'olikubawo wali olitegedde kino then olikiwa donation mukirina okuba otegedde kyenali naye mbwe nali nkiyiiya ate akaana ne kalikodinga ate ne kabifulumya ebyo tubikolanga mu studio n'olimba lusobola n'okulema ogakola kino naye temulifulumya product ewedde naye kali akajawadde abantu bonna bagaye omukulu abadde ki kakati ako ebyonna libafujjo naye nga owabirabe ku TikTok kikyakujjidde mu bwongo? Abaana ba TikTok abo simanyi ali basomye watu simanyi gwe naman trending TikTok okola naye nabirese kubanga nze okunjogerako ekirungi kati ge mawulire naye ekibiyita ekikati bya bulijjo. Tukulabeko ne mukulu Geoffrey Rutaya abadde akugamba ki? Oyo muganda wange mukwano gwange muliraano wange so sisobola kuba nti buli kyenanya naye ate nga nkireeta mawulire. Nalowoozezza nti oba oluyimba lwa Namukwaya abadde akubulira nti mukulu oli kuva ku layini. Aleka mulowooleza tubadde nabyaffe birala tabyogeddeeko. Oluyimba lwa Namukwaya ako kalanga omuganda kati gwe tewakategedde nakategedde tewategedde gye tugenda kuba kati eyinayo tekiniki gy'osobola okukozesa abantu ne bategeera mangu. Buli lwokyongerayo oyongera kulanga nkwakyo buli lwokyongera singa nakoze akali decent singera mubulira kati koyina obwa Christmas obwalumu bwonna oyinako osobola okuŋŋamba ofubedi kati wa toyina era kiri ekirifado kyongamba etageti audience gye nkugamba mukola akalanga ako alien eyakuyise oba kuwagezi Emma yemutegesi Emma Serbo yakategese yategese kati yangambe tugenda mu nyimbero y'akalango kibuli kiri bwekine bwekinenga obanka yimbe nti ajukira omuntu aguddeko bugwi ne tukali mu studio omwana nakutekamu ekigoma netandika obipanga panga gwe nga bye wakoze ku stage oli legend oludde mu industry bikulekawa brand yo bigiteekawa ebiruwa mukunji Namukwaya mukuwogana okwabadde wogana mu studio ne bana abamaje bemuwa ekitiibwa balina lwe babeera mu lutalo bakwate mu bafiriminga tekina gye kindeka oyo eyo tugambye behind the scenes okitegedde naawe olina byokola nga tonnajja ku TV ate mu art ffe twagala okumanya omuntu side ze ebbiri mu art twagala okumanya decent side ne stubborn side netujjamu the real you naye kati abamu okeepinga the other side too tobana comfortable neffe mu art sooka nekujjamu yo stubborn side negimanya nekujjamu neyo decent side kati bwe tuba tugenda okukola show nemanya oyo eno sinagisobola oyo eno tagisobola byonna nina obifuna
So kati that side of mine bwe mu studio kati kankoya akantuze nomuna ino omuwala tufiliminga oluyimba etumutunuza mu kamera nga taseka tumutunuza mu kamera taseka tugawo tutide oluyimba seka paka lwe yankuba akama nangamba nga topadde vodika sirina gyenzija kisanyu era naga abaana muyimirire nemuwaka vodika kenagenda okulaba nga aseka nga nebyo tutubifiliminga otegereza oli masinza dogera so olabye tukola behind scenes ebyo bibe emabega ebyo nakwenda kuzina ate abaana batandisa okupita kyabulabi tugambe nti no yabadde ku kamera naye yabadde yeewuunya kukula bamu wakaito noyita namukwaya nomala nojjako ediseti boti nolaga nti oba nawe byokola tobitegeddeyo obitegedde naye jjukira bw'oba ne headset ku mutwe sawundi ekujjira si yekujjira ng'okoze ekikuba singa mubuuzako bawriters abalala omuntu aba ne fane site mukulu Mayinja twalwako omukyala yavayo n'agamba nti ekyakomya nyo tubeere ku nnyimba zino kyonna gye katuuka kasita omanya nti 31 kwakyo ekifo kyogera kasita omanya ensonga okwatyamu ngende Bulaaya ne mubeerawo nga mwogera nenkomawo Christmas nenjikola Christmas ndi kalenda nvaawo ngenda mukono 26 ndi Kiwaatule 31 ndi Wankulukuku nga 1 ndi Gaba. Omwaka guno bayimbi kyabasinza okukolera music nyimba kye zisinza okukolera guno omwaka bangi ayi skini yankoledde Mayinja njagala kubuuza ado misinga stage yes obo gimisinga omuntu yenna omuyimbi obo gimisinga owulira nga okyagala bwagazi oba okyagala wawulira nti abantu tebakwagala ku stage kyekyakugiranga mu bwongo anti wabawo kyeboogera naawe kyolaba kati nze ngenda kukyendaba era ne wano singa nalowooza ku kyeboogera saalizi naye nze kyendaba kyekyo kyolabye ekibuuzo kyange fe okuba Abaganda oba okwagala obwakabaka buwangwa bwaffe ate musimbuzi mulimu gwe kati eyo tumuleka n'amaliza enkuuka etujja kuyimbiza kyawulikika kitya mumatuugo okulaba nti Nabinex musimbuzi agobye Ronald Mayinja akwembera kabaka ngera bw'okiwulira kati naye okiwaamu ebbanga n'okireka toyanziza wokola ekivulo kino Wankulukuku olubeera nga talwanyisa Buganda Buganda erina amagezi agasinga ku kyogera eyawula toyanziza